obulamu nze omutandikira mu kyalo when my mother passes on. Okutegeera njagala wano otandika okutegeera. Tandika okutegeera nga nvodde mu kyalo around 5 years. Nga nze tandika okulaba n'ekyamanyanzi anti mami wange passing on nga ndi about 2 years old. 2 to 3. So ne moving okuva e Gomba ntandika okulaba ne baganda bange nembeera n'ekyamanyanzi nga bansharing eno holiday embeera eri wa Kathe wa pastor wa Eddie wagenda ebweru wakomawo nga mbeera naye. So finally about around 2004 nga tanso kikubaawo Bobby Wachikuba and taking her in with the girlfriend. Then Babi Itungu yafuka Babi Kyagulanyi. Yeah. Nafuka mama. Yeah, nafuka mama. Mama ono agenda okuwabulira ensi yali atandise yali abeera Gomba. Mama yali nurse. Sibijukira sabitegera bunyi mama yali nurse banga mama yali nurse. Nenga akolere Gomba ne Kamocha. So yali atandise building okuzimba Kamocha. Ngave Gomba. So yafiira mu accident nga bamukubidde yajaza alisa. So yali ava Gomba ngagenda Kampala. Ate meno gena nange nesima kyaliwo. Nagamba manager ayinza okuntawanya mu Kamuleke. Era bagamba nakaba nnyo. So nakaba nnyo. Kumbolanga. Nakaba nnyo nga mwatondekaawo. Anaga nogena nanya taxi. So ebidira banga bakube simu ngafunya accident. Accident yagifunirawo. Urugudo mpiji Kampala sabitegera bulungi ya. Ne bamandaga position ya fira. Ya. Nenga bakunyumiza wali mu buto nga accident enaba kubeerawo. Wayonke bere. Nageza kubanga yanzalira mbukade yali 49 years. Yazala yake chikadde. Baba ino kumpita Isaac. Yanzala nga akuze era nga chachewunyo. Yeah. Okay, so omukwano gwali wakasendeke kali kayongedde kichavira ko gwe banyumya anti mama okuzaala oba I think I came as a miracle kubanga bangamba yali yegoma nnyo kuzaala abana bawala bawerako kubanga yena bawala babiri. Irene Kayema ne Kate namneme. So yalo zangenda kubeera muwana nagula obugoye bwa bawala bungi. Kano bayo nga guboyi go gudeyo. Obuyenzi gwebere. Aguchankalanya. So naga kama watu wasazeewo. Yeah. So miaka 5 miaka 3 awagenze ngoyina okutandika okusoma. Ovudde Gomba bakuleete Kampala. So sister wange yalabange anti time yali nchamu nnyo. Waliwo amabanja mama afudde buli muto babobi bato. Bobby yali yenkananga wa. Yali around 15. 16, 15. Bachama nabo bavubuka so yali haso. Kati sister wange najja nalimba tata wange mu kyalo nangamba mama yandoseza. Ono mwana Dax tumtwale Kampala. Tata namukonvinsinga nnyo nakkiriza. So nzijukira kiseera kyena semba okubirira ddala mu kyalo. Era nakayimba nga nyingira Kampala wala wakayimba kalagadi nga bakaita sise komao. Ntuke Kampala ng'ebitala bingi nnyo. Ntuke Kampala ng'ebitala bingi nnyo. Obulamu ne butandika nembeerako ewa Kyamanyanzi holiday nembeerako ewa Eddie ng'akomye okuva ebweru. Nembeerako ne Julius ne pastor. Eddie yali atandise okwetakulira. Kyamanyanzi ali mu bya politics. Bona bali mu haso nga batandika bulamu bavubuka. Kyamanyanzi yali around 26, 27 there. So nga ino kuza bano babanjo bona bali mu teens 10, 9 ba Miki. You get? So yali time of haso kweyiya. Tobasaba mama tzenyaga mama wange. Sijukira kubasaba. Kubanga banafuna love nnyo by'omungansasira. Baneiba baganda bange so nga feeling a space ya mama emptiness absence ya mama okitegeera so mbibuuze mu maaso ndaba tukola okujjukira mama tukola okusaba so nga simanyi kino mama kubanga ti oli Kinyazi nane mita taata bonanga mayita anko nga sibitegeera bagenda bagamba anze siri anko nze ni muganda ni mukulu. Abana bafala waabwe ali awo tabitegeera. Akala ko kagakolera bu chips chapati biki. You should thank them. I don't know how to thank them enough, but I'll keep trying.
Yeah. Otandika okusoma osomerawa? Waliwo nayisomera ttaamu emu ttaamu bbiri bangobye ebiki buli omu akwagala eno akuzizza eno nedda fiizi ng'olusi zibula ne bagamba nti no kati kasita obiyiza ebyawano kutugende ttaamu eddako ripooti bagikuwadde wakoze otya nofayininga ku pepa zono nga tugende kusomera eriddako so obulamu bwagenda nga butereera oza bakulu bange babateekamu ekintu ky'okusoma ennyo nobanga tebalina majaani batwalako Kampala Quality esomero eriryawo ku Bahai ningasanga ati jali amitwalo 10 naye nga nyingi ebiseera ebyo naye nga abaana babagagga nga bagala the best for me. So Bobby wakikubamu awo around 2004 ningirako Miss Darren bambi from Dangala kama ocha ningirako Miss Darren nga abaana boogera zipizza boogera biki bitegeera. So the challenge najifuna nnyo kufitting in society era kyanyamanya kufuna confidence wona ogenda cheteeka mu bwongo era nga mbawuli abanyumira ku nnyonyi kati nembaga mabamba mbalimba eki nga ngenda mu Quarterlas nga nonya ekifo Belgium Stockholm obawa Sweden Stockholm mbagamba nange nagendayo wanyumyanga jacuzzi nti jacuzzi ewaffe tulina jacuzzi naye nga bambi olimba you're trying to fit in sibitegeera nga ndaba waliwo zibiscuits zebalya sizirabangako julizi digestives ebyo so nenga appreciating ekyo tulina nti as time goes Katonda yagenda nga tutaasa nga naffe laba nga nabakuleteddeyo ka digestive kam bambi nengendako kunamya parents gye natulira P7 yange olwo banno batandise okuzaala kubanga bwe ntunulira emyaka egyo nabo Bakampala batandise okuba Solomon bamuzaala around 2005 awo 2005-2006 uka naawe okyali bujje ndi bujje era Solomon bamuzaala nga bangobye school fees kubanga nali nakaddayo waka bangobye school fees kati nga ali ku agamba nsoke nsasule fees wansasule mu ddwaliro and all that kind of stuff so tubeera naali awo nga bamutandisa okutereramu so Solomon bamuzaala nzirayo kusomera awo netukula batandise embeera etandise okutereramu ova ku Homes Darren oddawa P7 ogitundirawa namembe parents awo mubulinaku kasente mpola awo atandise ani akusomba awo kati nga Bobby yanina kuba weyakuba hit nangamba amutwale obulamu bwe nali njagala kangezeeko nga ne baganda bange bagatagatako omagenda kusomero nga mbayisaamu eggaali pocket money sirina pocket money so nga otuka kusomero ng'olinamu mutuyisaamu eggaali ba last born mujoga okubira ono kati nga kusaasira and all that kati buli omwe ow'omutwalo ow'ebiri buli omwe ogenda okumaliriza ng'oli oti nga nina n'emaaso abo bambuuka nga mbakuŋŋaanyamu nnyingi so nga bateeka one thing nengenda nga tukola shopping nga Babi agenda nga akola shopping onako ogenda nga atutwala ku ssomero P7 ogimaliriza ogenda mu senior 1 era mu senior 1 awo ng'ebintu biteereddemukko nali njaga genda bakasomero bakita nte Bobby nagamba n'essomero lina performingako ekitende dungi nga kyali wange mugisha naye gyagenze naye nga tugendeyo eno kitende ku lw'entebe seminary kitende nensanga netugenda netusanga headmaster yaliwo Mwami Lawrence Mulindwa natwagala nnyo natwembracing nga nalaba oli mulasita alesi omulenzi kusomero lino nga buvunaanyizibwa bungi kati nga balasa babalowoozaako kubeera yagga biki so namitinga muganda wange nanyingiza essomero n'essomero lyali mu bias nga bagamba engeri gyentunula bagamba olwaki akakubwa naye nga headmaster ye yakumatira yantegeera nanjagala era nangaidinga nnyo nga nali n'omusomesa bamuyita Mr. Kalebu nga bo tebanjudginga by where I come from or by my looks so neba encouraging nembeera mu society nenfitingamu olwo kadredi mwe kali ku mutwe nga sikawalaata Bobby ajja okukyalirako essomero ne lisaasaana kati batuuka nga tebamanyi nti no ni mugana Bobby nga ba Obi bange abamu twalimu ba Obi babiri nga basobodde ogenda ekitende nga rumors naye nga nze ndivinga bulamu bwange buli nomo we yatuuka ku ssomero my goodness engeri abantu gye bali bandabamu abala ne batandika okunjagala nnyo ate abala ne bankyawa nnyo kingoloba kukyawira ki vibe ya outcasts
Era gabi chi twatwala ba. You're not supposed to be here. Like here. Chameleon, I don't like that guy. Kati obero tule kuliri bonga batandika okwogera bebe kuli yasinga kabenya yasinga lenga bakutunulira and all that, so challenge nazigamu nembera nga soma omuntu bongo w'abantu. Emotional intelligence. Olusinga njagala okulwana ngamba Lwaki boogera ku muganda wange? Amugabo yasinga nenga manya asinga ngabera nga sirise olusinga nembera nga sawa kusirika nemba nemba nnyonnyola and all that kind of stuff. Yeah. Okay. It was a bittersweet situation. So, tunyumize kwa experience the very first time wajja ku somero, how was it? Tereze kola chi? Unchalira. Unchalira. Ataina bine byolugezi ripoti eri wagalamira bichi. Vateka self-drive era nga nimanyi nina okusoma. Nga njagala nnyo okuzanya nenga examination nina okuyita. So nali awo mu class nga bagamba Bobi Wine wuuli. Kati nga noonya class yange tagiraba. Bamusongera class yange teacher freezing nga buli omu freezing nga biki byonna. Ekiseera ekyo yalina luyimba kihiti eyaliko eyakabi. Najjukira bannange. Okay, ayingiddewo. Mazima wanvu oba. Awula ndi mazima wanvu, anani mazima wanvu, bapalampa mumpoe. Bad man from Kamosha or something like that. Yeah. Muyingiddewo. Nyingiddewo akapimbo kayingirawo. Akapimbo. Kuna bachali bangi awo kumukumu. Yeah. Atulaba ono ye muganda wa Bobi Wine fe tugamba nti yasembayo naye yaga nti aina amuddako mutaata mu maama ye yasemba ku bbeere okuyonka bw'ati yamulekawo ku myaka yali emyaka mito nnyo agamba myaka 2 ku 3 awo teyategeera naye banne ne bamukwatako nga obalaba mu bifaananyi awo chairman Nyanzi yasooka n'amukwatako lwagira Bobi Wine n'amukwatako n'omukyala Babi Kyagulanyi Babi oyo yalina omukono ogukuza tulindira ekigenda okuva mu Kampala. So fast, so good. She's the best. Kwanga tetangira kunzeze kaba Miki, Majona and all that kind of stuff. Nenzi dala yandelera dala kubanga yali ku campus ni nafuka mama at a young age. Anakuwa nganyumira bulamwe na boyfriend we. Kali muka double room. Kisengena dilo. So nga nosula mu dilo privacy yawe nenjingira mu nenga ye. Akiakiza kwanga na nchewunya kampasa wanga nze nakula kati nze naliko kampasa ninga tosa kukiza kampasa tosa kukiza. And we are very bad people tuba tufumbidwa bagayi baffe tuba tetuwagala nnyo mwe mutuyingirira mulina self entitlement oyagala oyambale ku ngoye ze oyagala oyambale engatto ze oluusi obikomezaawo oli mukyafu obiddugaza but omuntu asobola okutoleratinga n'akukkiriza n'abeera naawe oyo nno mwebazaake. I think she is naturally a mother. She's a natural mother kubanga yabigumira byonna ebyo okuvubuka okwo daluli nakola and all that kind of stuff. Toyagala kunaaba bavuka batu bagala kunaaba. Dalu yanzu kusanga ekiro bana ekisi musanywa yanzu kusanga ekiro ngakebera kuvugire wano geno naabe ngomuwulira ngamuwulira kubanga nali mwagala but nali muwulirize nga kitum manyi bakulubo ebera family meeting. Family meeting. So kitendo boli awo mukulu ayingiddewo ekintu abantu kikyusa. Ayingiddewo ate nasooka nenesimba nenfuka senior counselor nga tebanategeera bulungi. So bayingira wate nekitabuka. Ati bugenda kuba head boy. Head boy naye sagala nnyo bintu bimenya. Naye njagala kubeera mu leadership awo nfune bo privileges biki. Uniform ennungi emmere. Uniform kiboko tebakuba and all that kind of stuff naye nali nyedede ebyo nakakasa bakyale bange ntino so kwesimbawo kwa naye siberangako wade dusty blackboard cleaner wade chi so we natuka ate nefuna mu skills nyingi Mr. Mnilo ngatwala ku zi seminar netuyiga and all that kind of stuff how to lead people. Yeah. Okay. Senior 4 jimaliriza ofuna mmekera senior 4 najimaliriza nafuna 17 in 8 wakola towards the end down nagamba kan concentrating concentrating nafuna bachali banga bali bansinga obugezi nganta sibavaako nga banjigiriza math biki 17 ekitegezo oli mugezi oli kaja kujago akitegeza kino siri musiru 17 is good enough. I tried, yeah. Kubanga foundation eno singa yali nti mama wali psychologically bintu bitambudde bulungi fees tebakugobya mu primary wali osobola oku bridging a gap eri no bango funanga. I think kwali kusala okumanya nakuyongoga matino ofunye privilege because everything that came to me in life nani nchirabanga privilege
mbadde magere mu nyumba ennungi fridge ogulawo nga waliwo amata waliwo nebyokuki I don't have to misuse this opportunity. So everything I saw it as a privilege. Yeah. Okay. So ovaawo ogenda weeyongera ekitende oba ogenda ku ssomero ddala? Kitende nageza kutegeka pati ebusaabala musinya paawo ne bankwata nampanishingamu ne neetonda ne tuddayo ne maliriza senior 6. Okay. Kitende. Olufunye kali akangubanguba family yammwe ya music somehow music yabasika kati koyingidde bivulu biponze nayo business nga ntumya chocolate wabweru nga mbutunda mu ssomero ntumya filimu nga nsuna mu ssomero illegally and all that kind of stuff. So omuzimu gw'okuyimba gutandika okujja mu senior 3 naye sibyagala kubanga nalina bayase nti bajagamba nti no lwakubaani Bobby Eddie Banjo oyo akopa banne mu kifudde kya bulijjo. So n'omuzimu nga gujja ng'obeera ng'owandika something n'emitinga kyali wanga mitawanda mane ndoza katena kuzina ali South Africa. Naka wachitoyimbayo nalina Biniganta Bini ono waffe naisoma ne Biniganta tata w'abaana naisoma ne ayina omukyala mumyufu bw'ati musajja wa kabinyo so naisoma ne Biniganta ng'ageza nnyo okuteeka mu by'okuyimba muwanze sibagala nze niwa business kati wana nangamba ayagala omuntu gwayimba naye ne mugamba nyakyali wange Biniganta bagala the time when ayinga tugendayo ne Ganta ewa Wanda vibe netandika okukola ki okujja mpandiika akayimba 1 2. Yeah, so in my senior 5 nenyimbira mu Miki. Nasoka nengamba Miki. Ne Miki wakisimba yo kimanyi njagala kuyimba nakayidax. Oli mugezi wakitofuka doctor. Mugamba ye wa doctor mbagala nenjaga gezaako nagamba okay no problem. So ngina mu studio wali Tony Tyrax nenyimba imamu ebintu nga nekweka Bobby. Aleme kitegeera. Bobby Wine omutira dda toyagala tegeere nti ono omwana ayagala bya yali musajja wa kusoma tayagala kuzanyira mu education. Ekitegeeza n'abaana be tabateeka munyu mu music. No, akuleka no kikola naye when it's time to go to school you have to. Yeah, so why yali mistake yali ne Nubiani nga bakebera mu computer nga basanga mu akayimba nga komagamba oyimba bulungi osinga n'abantu abakulu abamu eswa ko ino kumachwalinga vocally. Ne aolenga ba ped akayimba kena soko kuba naye ndoza ngenda kufukirawo serebu ekiba ndoza ngenda kikubirawo. Yeah, that's how the music starts. Which class is that? Around senior 4 senior 5 awo sijukira bulungi okakuba okamayiminga mu kusomera bana batye ate nga nina ensonyi nkabira mbachali banga batono naye ate otujja ali ku dance floor bichinga tokajjayo ate za Bobby tewali bayimbiranga mukono bajoga nali Miki bali babikola babanya and all that nga njagala kubeera chali nga kola business nga nina ensonyi nga njagala kubeera ne private life. Okay. But the music comes up nga wandika kayimba bakasiima you know that appreciation. Senior 6 ofuna meka? Senior 6 sakola bulungi nafunanga 16. What are you talking about? 16 is not good. Ati nanja kafuna government sponsorship. Okay, for your own gwe kubanga ndoza by then was it 25 or 20? 20. Ati 60 waleka yobo? Ne wali bungi safuna government. Combination or combination? Heg. Submath. Yeah. Eyo gyotakola bulungi. Kubanga nali nsubira nti economics nange namukola bulungi ate nakola bulungi history gwe nali saagala.